Nkwaniriza kwa lipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde nga tuli wamu ne bannaffe aba UBC Omwanjuzi Agnes Nalukwago. Obudde bubadde bwa mukarwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga mwetobeseemu n'ekifu nga bw'olaba ku kifaananyi kya ssemugenze ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe, wabula ate ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale omusana gwase nga bwe gukubakubamu. Kino nno kiviiridde ku sserwanula mpewo ebbiri eyo eri ku Sseguyanja Atlantic eyitibwa St Helena, saako n'eyo eri ku Sseguyanja Buyindi eyitibwa Mascaline nga zeeyongedde okunafuwa ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusembula ne gudda mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa era nga kino kiviiriddeko ensi yaffe okusigala nga ya mukarwe ddala, wabula ekifu kiviiridde ku mpewo ezikunta nga ziva mu ddungu ly'Ebuwalabu nga zoolekera eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira okutandika olunaku n'omusana okwememula ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okugendera ddala maaso n'omusana okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate ebitundu ebyo ebya bugwanjuba ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu era nga n'ebbugumu mu Kotido lijja tuukira ddala ku Celsius 3 mu Nnyasso ng'ate mu nsozi ez'e tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 26. Ekibuga ekikulu Kampala wamu n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 31. Ebibuga bya Ssemazinga Africa tubisuubira omusana okwememula ddala, wabula ate eyo mu Pretoria tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 30 eyo mu Kigali, wabula ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Moscow, London, Beijing tubisuubira okusigalira ddala nga bikyafuna obunyogovu, wabula ate mu New Delhi tusuubira omusana okwememula nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 23. Gwe nno munnange wenna ali eyo kubiriza okutambula n'amazzi amangi kubanga tukyali mu kiseera eky'omusana. Sigadde ndi Agnes Nalukwago okufuna ebisingako bisabe ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Welaba.